Museveni abadde tasobola butawagira mwana woolanya era Mike Mukula yayombye n'agamba kiki kye mukola mutta Uganda lwaki temulese bantu b'NRM ne beesimbawo ne President Museveni kubanga issue ye ali mu preparing kye bayita presidential monarchy. Bobi Wine taba kulwana naye yali South Africa ng'ali ku TV n'agamba nze nyina mukyala wange omu bambuuza ku byagenda bateze bati ali ku TV n'agamba first of ate kyayogera nange kyenzikiriza yagamba nze siina buzibu na sexual type ya muntu oba oli aligge oba taligge omwana wane Uganda walikwatako ng'ogoddaawo yes nitu tulina nze siina buzibu na Julie Mutesasa bayirawo kati olaba ebintu Mutesasa byatulaze oli bubi kati naye wayi ngenda nengamba naye ono Steve Mutesasa kyayigayita omwana wa Uganda wano n'agwa ku Julie mufti wa Uganda alimbira musawumu mutegeere bannayuganda nti ne bannaddiini mulondeemu bulonzi bemwesiga mulondeemu kati nze mba wano Imam Kasozi watandika okwogera I can listen the guy is a imam abaddewo yes naye abamu bemwebanga baseeka baani mubagende mpola ti Bobi Wine kyabadde alwanira is a real cause webaba abamajje basobola okukwata omukazi oyo nga bwe yagambye ne bamurepinga ne bamukuba ne bamubonyabonya waliwo abalaba ettwala baka abaafa Museveni had nothing Chidda Museveni had nothing and he loses nothing ate banchime ate kati bananchima 10 he had nothing atulaga ennyumba gye yalina mu nkaaga waba muno yatulaga Benz gye yalina mu nkaaga n'amaka Lukutana Kutesa bonna batulaga but if Museveni had nothing in the 60s and 70s ng'akola mu government what about this young man at the age of 22 he gotten rich n'agagawala this led omukyalo ne yakubidde era nsaba abantu bimire naye oba something era nebaza Human League ya noob wabula leka alemebba malamu maanyi kubanga bali abamukubye bwe batu batiitiizi teri musirikale ategeera na gavumenti etegeera esobola kuba mukazi oyo n'emuta batiitiizi Bobi Wine yagamba betutya bebasinga otutya eyakubye omukazi oyo n'amurepinga mutiitiizi kyobolo yamutadde agende mu bantu akuyetinga fear kubanga ye yasinga otutya kyembasaba pak mu abakyalo babawala abali eyo yambala jiniyo kwota woti ogambe we need change period muganda w'omukulembeze wa North Korea baali bagenda omutta ku airport ya Malaysia omwana yamusibula busibuzi bwati oli n'akyuka kajjambu oba nange abasajja bakola obutwa awo waali obutwa Bobi Wine muba edi mutwe mutandike n'omukugira abaagala omubuuzaako bayimirira distance abali ebungereza tubatumidde konyo abali mu Kampala tubatumidde konyo all our neighboring countries tubagala nnyo olunaku lwe tukomyewo mu mbeera nga eza bulijjo ne Kaye wisdom omwana w'omulaalo omu yeka ayanywa amata omutali mazzi akangezi kalero ensonga nje zigenda okwogerako naye nga there is a touching story at this particular moment tulabye banamagye bakubye omukyala amakugunyu gali wabweru Kaye embeera eri mu ggwanga eno nanko osomako bisoma no naku tulabe naku nogira boti no sirikato no kuloti oba tuwetege bwetezi netulina jjogerako kale buza kwa tulaba ne the touching story omukyala bamukubye lwakuliza nyimba za Bobi Wine banumbuwa n'amagye awaye nze naku yankute kutedda badde ne kuba mama bafate tuulize nyimba zani oba tuleza Museveni naye akweyo hit anti ayagala kukula ogende luyimba siba yakuba do you need another rap nero luyimba abewafe baluyimbanga nalwesi bakontinule naye abatulaba amanya gange yenze Kaye wisdom mutabani w'omulala yakola ku mato omutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga atwava erwengo isingo entingira Buganda
bwe twatuuka wano ne tuyingira Buganda tuli bana ba Buganda ne twatuuka wano twakyusamu n'engero ezaali wano bino baali bagambanga nti woligwa wendigwa tumala kugwa abana ba Buganda Ssaabasajja Kabaka yakola ki yasembayo bino baali batusinikira amannyo mbu bovuma Abaganda. And when I talk about Buganda sitegeeza Baganda as a tribe ntegeeza amanyi ga Buganda buli muntu yenna akkiriza mu Buganda uyenna ina azaliddwa no boli mu kyoli boli mulango boli kiki kati bw'okwata ku Ssaabasajja Kabaka tukuviirayo genda obuuze ani ono genda obuuze Bunyidolo ofuna opondo nekalina na ofuna opondo ne bannange nayogera ku ofuna opondo waliwo omusajja nga naye Kaye wiziddemu wino omujja abantu Buganda beeyambye munaye bebagikyukira omusajja ne bagaba hamukasa tribe yaabwe bebagireeta mu Buganda oyo omusajja ng'akyali muto ne sengaawe ne batera ku ttaka lya Buganda naye yakeera mbu n'endwadde ze zaayinanga naye mbu naye ayagala kuvuma Kabaka wa Buganda namubaba ne mugamba ddayo okuba ddayo ndeeta ebirala nezandawo yanzijjeze weetikka ate kakati nagendia muzeeta amale mirundi sinia najje omanyi nti abantu abamu bali mu gavumenti bati okwogera ebituufu lwansonga ku misango gye bakola nagenda gyeyo simenye mundu simenye okutta abamu boolaba abali mwenaale mu gavumenti abantu nga teboogera bintu bituufu babatega bakuwa emmundu nokola efujje ne bateeka fayiroyo wobavaamu ne bagijja bonna bofuna opondo balaba obalabira bonna fesi zagwamu babalina birwadde ki naye bati okwogera ebituufu lwa nsonga wayogerera ekituufu bajja ki fayiro evaayo wet so ndi wano ababadde bagezaako okundurikinga enamba yange ya Airtel yasoose nevaako ko obakwira oba namba kukima kukwate no nze yange nabaddeko mu kibulu kya Bajjo ne ngamba abantu ne bantwala mu bamayinja bonna abali awo omunanga naye gwe Kaye gwe twakuvaako naye tukutunuulidde ne bagamba ne mumpe ku ssente bidio zange nga zibanyumira bonna bali abantu bamayinja banene bakazi banene bonna batunuulidde baswakidde ne bagamba mumpe ku ssente bannange mubeereyo nga mulaba vidiyo zange mubafande ne muli awo temine kyemunyega so enamba yange eriko ya unfortunate ye MTN naye nga ate tenagenda ku WhatsApp ejja kubeerako paka tunatereza ya Airtel enamba yange osobola okunkubira direct eri njagibawa kasita zituuka enkya tugenda kukola live kasita zituuka ku Saturday nga Airtel tenakuddako nja kuba mbawo enamba nga kye tukwasa ekikulu kya byonna mwenna bantu baffe tubatumiddeko tetugenda bwekanyola ku olwaleero Kaye emiggo nga gisusa mu Uganda entulugunya mu Uganda kibooko omukazi okubamba ku yabannange kaŋŋamba abantu tutuuse tambuza linki gamba muno Kaye Wisdom atuuse ku YouTube channel ye Kaye Wisdom official tambuza link obagambe bana subscribe atuuse flashlight UG tambuza link ezo leero UG news musajja oli ali netamata tamukozeeko tone no problem atusonyiwe awatuya natusonyiwe naye kati tuli live sawa sino zenyini tujja kubanga tukuwa esimu gyogenda okusindika comment then we see what to do Dr. Kyobuuziza tu kansoke ngamba abantu nzijja wano buli lunaku okujjayo nga sisobodde nzijja wano okulaba nga generation eddako nga naye wenyini oba oli Uganda oba oli mu America oba oli Europe oba Saudi otegere Uganda jedda kubanga bana abasajja waliwo ebintu byengenda okwogerako not now Uganda bakola batya okulaba bana abasajja bali kuyiya every day and now okulanga basigala mu bukulembeze kakati omulimu gwange kutegeeza wo oteka investment zo kutegeeza Uganda jedda kutegeeza biriwo am a political and social analyst nagambe omusajja nadde ku baba ne muga yennewinzanga Wisdom buno kunze manyo yogera bugezi bya kuyimba nabadde ku show ya Lwakusatu awo ya politics ne mugamba gwe kyeka tulaba TV nze Wisdom webe ya politics oba bya social oba economics byonna tubyogerako naye kisinga obukulu lwaki nzija wano okwogera eri eggwanga nzija kwogera kubanga ffe twali tutomera ensi ebimu tebabitugamba kyenneebaza ku Bobi Wine bukyajja yazuukusa n'akomyayo emitima gy'abantu okubanga Uganda abantu baali bagivaako
Chovola ne bana Museveni yali kawewevu. Museveni ngamanyi ngenda bavuga emyaka 5 ngenda bafuga emyaka 5 ne lwaki wakoze nawe kampi nnyo ngenda bafuga emyaka omulabye tone netimaliye bwatyo kati Museveni yali kawewevu ngalowooza be bantu basemwogerere babesije omwe Museveni yatuleterako bano simanya mbukatumba nnyo ono mvuga gwe natumba katumba nnyo ono nansi yali anoyo musajja yadda anti kati tebamusasula bisatu teyamusasula bamuleeta bamusubiza miliyoni ng'ebyo kakati Museveni yali alowooza Uganda bagenda omwe olwo kyebali mu kupanga era njaga kigamba na Uganda bali mu kupanga Uganda gifuula presidential monarchy kinasoboka tone genda gamba bana abo nti njabba kuba MP bafulume mu kikomera kino bagende wate basola kuuliza nga teboogera muna tusonyi omanyi wentandika no live abantu bajja wano ne batuula kubalenge nga ali ku TV ali mu kulaba buzide munga wanyumirwa naye ate katututse okusibawo akakomera akaffe so doctor ndoza tugenda kufunayo olunaku tunyonyola abantu kye bayita presidential monarchy baagala kuddira obwakabaka bwo bwansikirano ng'olabo obwo omusinga owekasese kabaka wa Buganda omukama wa Bunyoro kyabazinga bubo bwansikirano kujako bwabasoga bugenda ne buntabulamu bulina bangi byakulonda kati obwensikirano obwo President Museveni ne banne baagala kukola kye bayita presidential monarchy era ngenda kinyonyola abantu kyovola babakulyetinganga violence ne bakulyetingawo abantu awo ababavuganya naye nga tebabavuganya otegedde kyovola babedi wanika yakalokoka mu byobufuzi ate tukyamwetegereza nga tumukuba pano beating abedi wanika oyo n'abalala Museveni teyakirowoozaako tewasobola okuvaayo omuntu dokita n'ayimirira ku magulu abiri ng'ali serious yamanyira bano bawa ku ssente n'amanya nti semwogere wanneesimbako kumuggyako tukoze tutya tugenda mulabirira bwe tumwengayo visa ya Amerika genda Bungereza paka wali kaddi wanaafa kati Museveni yamanyira ekyo so ndowooza tone ebintu ebimu byenkoonako singa abiwandiika wamba njagala njukiza ngaye wasuubiza abantu waliwo yagira wisdom wano byeyogero tugamba n'otobigamba njagala kwogera ku kibayita presidential monarchy n'engeri President Museveni gye yali akikoze n'abantu be lwaki nkikugamba nkigamba I keep in the know osegera obenga omanyi do copy aha obenga omanyi kireme kugwako bugwi era kati actually to give you a preamble about that President Museveni abadde tasobola butawagira mwana woolanya era Mike Mukula yayombye n'agamba kiki kye mukola mutta Uganda lwaki temulese bantu b'NRM ne beesimbawo ne President Museveni kubanga issue ye ali mu preparing kye bayita presidential monarchy tekikyasoboka mu Uganda anti walabayo doctor waliyo abantu abamu nga kiringa nagamba nti tulina abantu mu Uganda nga they are living dead nga bafu omuzirambe ekitambula kakati oli asobola okubanga bwe yatuula kubanga bamanyidde okuvuganya nabo tebaba serious yakimanyi everyone is buyable okimanyi nti no Bob Wine akimanyi tinebe mupi bayina era yakimanyi nti kwaba 5 na asolokera kumacha nga asigazaako 10 ngabo ababaguze akimanyi ngabo olaba Yesu yine kanisa y'abantu 12 ne bakenda ne bafuka 7 ne bakendera paka bafuka 12 Yesu yagenda otuuka okugenda mu ggulu ng'asigaza abantu basatu abaana bayigirize 12 ng'alina basatu aballo Bayibuli ebyandika bitugamba bali bonna nga baliddemu olukwe osegedde I think tomorrow ng'eweri sawumu njagala kusimba kati nakyo kino kyo kiwandike eri presidential monarchy tomorrow njagala kunnyonnyola tubakeere ngenda kuleeta oba tubakeera no problem ngenda kwogera ku kintu kye bayita abalimba mu sawumu bani abalimbye mu sawumu sikyekyo mbalage mubajje mulimba mu sawumu oba si mulimba biranga mulimba mu sawumu oba si kati ekyo kyenkya ogwo omutwe gwerinde nkunnyonnyole nti abantu abamu tebakyali ku busiraamu kiri presidential monarchy mbadde piyamba ewedde
ewadde ne tudda ku balimba ekyo tugenda kyogerako kwanjagala kunyo waliwo emitwe nga bintu bingi byemba nabyo mu mutwe but I want to give it to people nti njagala ba preparinga gwalwana gwagamba nti ngenda kuteeka kubanga ekitutta ffe tukuze naye abaana baffe njagala dokita omwana wange agamba ayimirire bwati ensi etegere nti oyo omwana wa Kaye Wisdom taata we yatwala ebudde bungi ti dokita nze ondaba tubadde mu Easter singa teyabadde bajjo oyo omulaba babeirawe bajjo oyo ye muntu omu kuba NRM gwensobola okutuula naye bwenti abalimu ku magezi nentuula naye bwenti kyobola nagenze ku kivulu kyanikaati ekyo era neninyene abantu amu babadde tebamanyi nti nsobola n'okwogera ku stage ensi negwe ddalu ntuuno Kaye Wisdom nga ninye ku stage nga toneetaga abayimbi ne bakasoko tugirewo abayimbi bapukaming gwa bayogera nga ndi ku show osigere kyegamba no ensi ekooyo abalimba so njagala banyonyola presidential monarch edde wali Museveni engeri gye yagipanzeemu na eristaka weya Bobi Wine alina gikolera ki kubanga kkiriza gaana Museveni asobola okuddira biliyoni neweziba 100 okugula abantu bonna abawa amagezi Museveni Bobi Wine abamwetolodde okubeera Museveni ali determined asobola n'ekyo kyetaagisa kugula mwana Bobi Wine asobola okukwata omwana wa Bobi Wine omwana wa Bobi Wine nakeera ekyanga aliwoagamba bannange taata wange tasaana bukulembe ng'omanyi kyekisobola okutegeeza waliwo yagambako taata we tasobola bukulembeze oba wano dokita nanyimyanga nawe waliwo omuntu big size yakera kumaca n'agamba kozi bannange ekyo sikyogedde ekyo kibadde kya dokita nekiyiseewo kituufu yagamba waliwo omuntu yakeera n'agamba wano nga taata yeesimbye kuba president nti taata wange tasaana bukulembeze Museveni yasaana gw'omanyi ekyo ekintu n'abaali beesiga omusajja oyo tebamuwa kalulu kubanga omwana we yali amaze kati kankubuulire Bobi Wine weetegeke era weesibe ezo basobola okukwata omwana wo whatever can happen n'akola statement egyo ne bagyesibako baali beesibye ku statement y'obwagge Bobi Wine taba kulwana naye yali e South Africa ng'ali ku TV n'agamba neze nyina mukyala wange omu bambuuza ku byagge nga bateze bati ali ku TV n'agamba first of ate kyayogera nange kyenzikiriza yagamba nze sirina buzibu na sexual type ya muntu oba oli aligge oba taligge si ekyo tone sisi kiringa nze doctor ze sirina nze nyina emikono gyange bagge nyina emikono nabala actually tuba tusaaga nabo waliwo omuwala gwe nagamba gwe tonnasanga musajja gweogirewo bano bakazi gwe omwana wo ne Uganda walikwatako ngwegoddaawo yes nze sirina buzibu na Juli Mutesasa bayirawo kati olaba ebintu Mutesasa byatulaze oli bubi kati naye waayi ngenda neŋŋamba naye ono Steven Mutesasa kyegayita omwana wa Uganda wano n'agwa ku Juli ku bulungi bwa Juli Mutesasa bwaliko kale eso twogere bingi tulyambe linti omukyalo oli ngenda kujja presidential monarch waliwo ekyakyeŋŋambe nti kyengenda njagala kwogera abalimba mu sawumu actually enkyo omutwe gube mufuti omuli alimbira mu sawumu mufuti wa Uganda alimbira mu sawumu gwe mutwe gwe njagala enkya mufuti wa Uganda alimbira mu sawumu sina buzibu nze nja kuba wano kyonna kyemwogera mufuti wa Uganda alimbira mu sawumu mutegeere bannayuganda nti ne bannaddiini mulondeemu bulonzi bemwesiga mulondeemu kati nze mba wano Imam Kasozi watandika okwogera I can listen the guy is a imam abaddewo yes naye abamu bemwebanga baseeka baani mubagende mpola why President Museveni kiki ekugambye ali mu kutereeza kiri kye bayita presidential monarch to buy out ali mu kugula bannaddiini abamale abasamize yabamala yakulyetingawo kulannama neoli ow'emizimu Mama Fina omanyi Museveni teyesiga muntu omu n'obanga gwe
mukulembeze abalokole omanyi abakulembeze b'abalokole bali babiri abagaana abakatuliki bairawe archdiocese ziri nnya mu Uganda Museveni agenza atema buli ddiini Museveni sidde bokka bukyamuleme n'Orthodox yakutula obukatuliki n'akola archdiocese ezo nnya najja mu Protestant Protestants bwamulema okutula n'akwata abakulembera kyo boolawo bwennamirembe buzibu nnyo era kyo boolawo ani bamuyitaani wennamirembe walakira erinnya Kazimba nti aba batwala kati wennamirembe an independent institution oweruweerera yoyo owennamirembe bamutegere bishop wennamirembe ye tayogera mu bintu bya Kazimba yabeera bw'ati gwe bayita ku mikolo gye nejjanere mu Kazimba alina okubeerawo lwaki wennamirembe tajja anti owennamirembe bakiyita batya diocese yennamirembe independent ku ya Christ the King ofuka ki bishop wa Protestant church ofuka ki bishop wa Protestant church oba bishop wa Christ the King wali otega kyengamba oba otwala kanisa ya Church of Uganda yonna wabula gwadde olya ki bishop okujja gwa ki bishop wa Church of Uganda okusabira ennamirembe osooka kusaba bishop waayo kati waliwo amakanisa agali mu lineage y'ennamirembe waliwo agali ate obo bekita Church of Uganda byanjawulo kyagezako okuleeta nti bw'olabanga bishop w'ennamirembe ng'alina kyayogedde kitwale nga kikulu Kazimba yeetala ayogera mu bintu by'NRM naye bishop w'ennamirembe tayogera why alaba ono gy'agenda mujjukidde kityo oluwalira yes kityo oluwalira bishop w'ennamirembe era waliwo amakanisa agali under ye ng'eno ennamirembe eno Church of Uganda oba byawula batya naye kati obwo Protestant bulimu kati obwo era nyagamba abantu ekyakubisa ndiraako ani bamuyita batya before Kazimba oli gwe wakwata n'omukazi tata nga sijja mwogera kakati nja kunnyonnyola omwami oyo lwakubanga ali agaanye okugendera ku plan gye baali bamugamba nja kunnyonnyola engeri gye bajjayo ebintu by'omukazi oyo mu public ntagali ebintu ebyali birina kusigala mu church Kazimba n'abijjayo baali baagala bira ddala nga takomawo jjukira we yali akyali archbishop bamuggyako nga ekisanja kye tekinnaggwa lwansonga tali mu layini eno gye baagala kuzimba gye bayita presidential monarchy kati omukuba okuba nga takyayogera bamukuba nga bajjayo n'ebyomukazi oli okuba nga takyaddamu kwogera so otegedde kati bakozesezza batya eddiini okubyawulamu enkya bye ngenda okunnyonnyola therefore obadde otandise ku by'omukazi kankubulira ekintu kimu omukazi gwe bayita ani bamuyita Alexandria Opende omukyalo oyo gwe mwalabye bakuba oyo omu ku batono be mugenda okulaba nga babatuga mpolampola ate nga batuga baagala kujjawo kulumya kujjawo kubuza bonna abantu abeetoolola Bobi Wine golowooza lwaki Besigye tebakyamunyega ye bayirayo bannayuganda mwali mwebuuzizaako weyayizi Besigye ali Bulaaya okay aluka gundi tsunami ejja don't worry is coming tofayo buva ku Besigye tofayo tsunami tofayo naye mbuuza ekibuuzo okimanyi nti nno kati right now buli muntu yenna awagira Bobi Wine ng'erya lo era Bobi Wine weegendereze bagenda kutandika either okunyiga okubuzaawo actually tera bano abasajja bakozesa kyebayita entiisa mu bantu nti basooka ne bajja wano mu environment ne bategeera nti mwagira Bobi Wine ne bakwata ogu kibakagenderera okuleeta entiisa mu basigadde bakwata omu ne baleeta entiisa mu balala obutaddamu kuwagira ekyo tebetaaga temukuwuliriza ennyimba za Bobi kakati kyenagamba dokita lwakubanga abantu beerabira ti Bobi Wine yafuuka wantiisa mu mitima gy'abano abantu kati n'ennyimba za Bobi Wine zibakanga omukazi bamukubye ki bamutula oba bamwokyeza anti kati labayo abantu mwe mugenda kati kyekugamba bano abantu baliva ku bukulembeze dokita emisango gye bagenda okuba nagyo tebagyetekedde
That is 1. 2. Nagamba President Museveni kakimuddemu wano. Omuntu yenna akola tocha ng'okyali mukulembeze wa Uganda. Eyo tocha egenda kuligaseyo na ku bulamu bwo. Era kino kiddamu nkigamba ne Muhoozi nti abantu abakola tocha nga taatawo mukulembeze. Eyo tocha record CIA giwandika, International Criminal Court egiwandika. Kwa kati ekyomukazi kyeraga omukazi yeeyambudde agambye abantu bambamanyi bamuyatidde namubbe kati ekyakazimba kyaliwo jakana nawuli agamba kaveera kati addemu n'ekyomukazi atugambye nti kaveera byali byakakwenza nawe kati yatugamba kakwenza kali kaveera kati njagala jakana gyatugambe n'akabina k'omukazi kabadde kaveera. The price omuwendo gw'okuyimirira ku nkyukakyuka ya wano yeeyo kati oyo omukazi y'omukulu 10 betutegeddeko kwe dokita but on serious note era tugenda sasa batubulira endowooza zaabwe okuba omuntu okuliza oluyimba lw'omuntu. What song is that? Anesinga wena hidden agenda tebannaba dokita kyovola nagamba njagala abeerawo by election mu western region bw'ojja otegerera kyovola nemba ku TV ngamba abantu si buli mu western anti mubbi buli mu western anti mubbi si buli mu western anti ali mu government eno ti bamweredde werere si buli mu western nti tayagala nkyuka ba western tobamanyi ba western bangi baagala nkyukakyuka. Actually by the way aba western bangi beeraliikirira nti kino ekiriwo bana basajja engeri gye babonyabonya abantu basobola okugwa ne bagwa nabo bangi gwe tobamanyi nti baagala nkyukakyuka mbamanyi. Yes kati era kyovolaba nze tugamba agenda kukola babwane salute kyenkugambye kati oyo musajja ayingira amagye nerigase nagamba nze nyina abamagye nga bana oyo Ivan Koreta ani omulala ye baweddeyo obwo abasajja mbawo ekitiibwa Felix Kulaije abala bababuuza ng'osobola okubira Bob Wine ate bababuuza bo wenyini bagaa tebasobola kubira Bob Wine n'olaba empuuta bidomora bakafanno bagenda dokita kati kankubuulira ekintu kimu kanve ku ekyo ngenda kukunyonya ku kyayita antidote nkulage kiri kye nagamba nti Bob Wine Katonda yamufukaako amafuta abantu bali bagenda kwetta bokka na bokka oba Katonda agenda batuga omu ku omu. Did I tell you? You said it. Yes. Kati gwe tofaayo ekirungi kyalina emyaka gwe give it a space of twatandika emyaka gino 5 ogenda kulaba abantu bagenda okufaawo. Kasooke malize ekyomukazi kino kitegeeza ki Bob Wine kyabadde alwanira serial cause we baba bamagye basobola okukwata omukazi oyo nga bwe yagambye ne bamurepinga ne bamukuba ne bamubonyabonya waliwo abalaba ettwala baka abaafa kyovola banagamba kali akasajja akeyambaza obukooti akeyita kakimbugwe nga kati okwogera tribe yaako kayimirira kati n'obutabo bwako ne katandika okwogera Bob Wine yayogedde ne yeekuba tteke byayogera nga tebina makulu newuunya abantu abawuliriza mu buloga ng'obwo because you are stupid to listen to such a person. Putting on a coat and a white shirt does not show your intelligence. Tikati kati omukazi avuddeyo kakwenza lukira abasajja avaayo no kati nekuona omukyala kati Bob Wine waba yagenda mu UN nayogera ku tocha kati oyo abagoberera akakavubuka k'obukooti mbukali oba luddawa nekusa nze n'oba mu girlfriend wa nekusanga ogobererako ng'oli mugamba nti Bob Wine yagenze mu UN byayogedde bya kisiru. Now how do you count for that lady? Omukazi gwe wasobola okukuba amabina ne bamukuba ebitundu by'ekyama najja dokita mu nsi yonna ebitundu tebabikubye babisobezaawo anti kati actually babisobeza kubanga ongamba obikuba babitoterize katono babikubye era ate bano abasajja bazibu basobola okuddira abasudan ne babaleeta mu seebu anti ya basobi bebaleeta banenze kamba bule bantu mu ab'ebulaaya bantu bangi nnyo era nze kyova olaba bw'olaba Kaye Wisdom ng'atudde wano ng'akyayogera okulanira omuntu w'abantu. Let me tell you something. Bw'obeeraawo n'oyogera even to think about nti Wisdom mbega then you out of you are very far away from reality. Tutambulira mu kutya basita batya tutambulira mu kutya tutambulira mu kufa
kati okudde chovola banze neewunya eno gavumenti nga nsobola okulaba ow'amagye jeno mbwafukamidde ekkololo asaba ezo sala mwa teri Katonda asobola ziddamu bwomba mukyasobola okubonyabonya omukazi ng'oyo teri Katonda omukazi nagamba dokita bano abantu bakwata abalokole kuba bamanya abalokole be bangi bagenda ekkololo ne beesabyasabya ne bagenda mu State House ne beesabyasabya Katonda yabavaamu dda Katonda yabavaamu dda bamala okuwepinga abantu ne bagenda bwekola bakola national ne baleeta bakazimba ne baleeta bonna bannaddiini bamubajje mbubaze kusaba eri Katonda kati I challenge the president njagala ayita ab'amagye abo kuba omukazi agambye mbamanyi wuyo yeeraze dokita teri mukazi asobola kulaga bitundu byakyama like that teriyo omukazi yekyayi ati nkubuulidde kati gwe ŋŋambe nti bakuŋŋaana mu State House ne basaba national prayer day ngeze nzigendamu era bayita bano bannaddiini abali ku mirukadi zaabwe ate mwattuka nkubuulire Katonda yagoba Sawulo ku bukulembeze Sawulo n'asigalako emyaka 10 n'egyo Katonda bwe yakima Sawulo yamukima n'akima n'omwana we Yonasaani ng'amusazeko omutwe history ya Sawulo neggwawo mu Isirayiri Dawudi nga bamufukako dda amafuta omuntu gwe bafukako amafuta okukulembera Uganda the next mukulembeze ensi emulaba kubanga Bayibuli egamuli balabira ku bibala byabwe teriyo omuntu asobola kuleka mansion ye n'aleka omusaala ne mukazi we omulungi n'abaana b'abalungi ne famire ye n'aleka escalade n'aleka bitya n'agereka okujja okulwanirira abantu oyo taliyo okujjako nga Katonda amutaddeko omukono n'amugamba gwe nnonze oyo taliyo Museveni yagenda okuyingira ebiweero nga munaku terina naka he had nothing to lose. Museveni, what did he have? Nothing. Museveni teyalina kantu compare Museveni yalina nagamba abantu timbulete mansion yali ya Museveni oba lino edduuka wa business eno kuba bwe tukimanyi yagenda okujja okuyingira luwalo yali asula mu nyumba ya gavumenti dokita otegedde Museveni had nothing. Museveni had nothing. Chidda Museveni had nothing. And he loses nothing. Ati banchime. Ati katibana nchima 10. He had nothing. Atulaga nyumba jaina mu nkaga. Waba muno yatulaga Benz jaina mu nkaga. N'amaka lukutana kutesa bonna batulaga. What did Museveni have? Nothing. Kakati Boraba omuntu doctor. But if Museveni had nothing in the 60s and 70s in the government, what about this young man? At the age of 22, he gotten rich. Nagagawala. Cheyogera mu UN. Musajja muri obwave Burundi. Tebusona kutegeera. Kali wali mbukambadde akakoti. Mbu Bobi Wine didina bani abagubera obubukimbu gwo bulinga ng'emmese. Bobi Wine wabakuwadde history we n'akulaga nti ku myaka bwegiti nalina kino ku myaka bwegiti nalina kino bwegiti nalina kino Bobi Wine ng'akunnyonnyola n'agamba comfortability which I had I could not even bear the torture the humiliation I had to move from my comfortable zone to start fighting for the common man. Kati mbugwa obusiru kubanga Kalundi ne katandika Bobi Wine said nothing. Buli muntu yenna agoberera akakasajja Kalundi temugoberera muntu ng'ogwo omusajja akunnyonnyodde nti nava mu comfortability yange otegedde nendaba abantu abo bonna neŋŋamba no okimanyi Bobi Wine yali asobola okubeera nga Bebe Cool nga naye ayimba buyimbi nendabamu abasirikale otegedde naye Katonda yatukuuma kakati doctor bw'olaba ng'omuntu ng'avudde mu comfortability ye n'agenda okulwanirira omuntu wa bulijjo tegeera nti Katonda yaba amukutteko ogenze balakanko ekyokulabirako waliwo ojja kubanyambirako bangambire tuli tutyawo kirikiriya oli nalikangamba nekatike doctor nova byokusomesa nova byokusomesa nova byowasoma I'm not blogging my friend kamuddemu anti abo nabo omanye abantu baffe abamu beetaaga kunnyonnyola bategeere there is
no one who can rejoice in your comfortability when you see others suffering. For abantu abamwe okulwanira abantu calling nze kakule doctor nze nakula manyi mama wange azala bana 14 nkitegeera agenda kufa nti bali bonna omusanvu baganda baffe yes naye yaba adaptinga kuva ku street doctor toshimanya abana balina aba street n'omu nze saasoma busawo omu amaze obwa nurse oteekye mugamba kati eba calling okulwanirira abantu doctor n'ova ku nnoni n'ogamba ko gy'okole bino kyasaba Kaye ogende wannadduli oddewa oyagala kulaba nga abantu bategeera you keep them in that, give them that knowledge in that they can be equipped with that knowledge, they start with that knowledge, they can fight for their right according to that knowledge which has been given to them by with the hands of wisdom. Are you serious? Yes. I can speak. Speak. Yes. Hallelujah. We need to change our nation in all styles. Can't kankubulire. Doctor kankubulire. Omuntu yenna oba musiru oba mujinga. You lack that knowledge. You lack that understanding. If you cannot see the value, why we sit here every day with this guy who was having a doctorate to speak to you? Because we want to show you where Uganda came from, where we are, and where we are going. If we don't do that, your generation and generation to come, they are going to suffer. We can't let another 40 years of wastage. We can't let another 40 years of wastage. We have been so patient. We have been so blinded by the 36 years of President Museveni. Now we cannot let another 40 years of generation to be wasted. That's why we wake up every day to come here and tell you we're not here to shout. We're not here to spend time. We need to change our nation. You are a graduate, I am a graduate, he's a graduate too. We need to change our nation. Kakati echo. Banda Uganda abamu kye batategeera bannange twasoma bannange tetuva mu busiisira tutudde wano Munnayuganda omu anoonya luumu eno yokka bw'agifuna ku nsi akola ki agamba mba mmaze eno yokka tegendako nfuufu ng'eno yokka gy'afunye natuvudde mu comfortability yaffe okujja okutegeeza Uganda we weeraga now Doctor kankubuulire ng'omaliriza ku mukyala bakuba omukyala oyo bandibadde bamutta naye bamutta ajje mu bantu akuyetinga fear banange sidamu kuwuliriza nyimba kati abantu bangi abagenda okujja ennyimba za Bobby mu simu yaabwe Doctor njagala ogenderere enkola z'abaana abantu they use violence to create fear in the hearts of the people kati abantu nga million Uganda batidde kati okuwuliza ennyimba za Bob. Guys, man, you're joking. We're gonna launch our music as well. Anti kati bo kye bakola oyo omukyala bamutadde nga bamanyi era ajja kugenda mu bamawulire baagala creatinga fear bakimanyi nti abakazi balina nno balemerako kati waliwo abamu abagenda maama nyabo mwange bajja kundeepinga jamu ennyimba za Bob banne mwana gwe Obote muzeeyi wange yaŋŋamba Obote waliwo baatuukanga nga bagamba weba boogera mpola yogera mpola bimatu tebikuwulira bimatu bimanyi bino ebintu ebitwala amasimu bino ebyaround babita satellite babita emirongooti nga babalimba Obote yabalimba tyegye emirongooti aba abawulira emirongooti o kati abantu nga boogera mpola munange Obote kyabadde yogera mpola takuwulira kati ate regimu ya Museveni ekozesa bano bakazi ne bakuleka nojja bojja ababona ne batya otegedde edu copy now summarize on the list summarizing this led omukyalo ne akubidde lansa abantu mimire naye about something era nebaza Human League ya noob wabula lekaleme bamala mu maanyi kubanga bali abamukubye bwe batu batitiizi teri musirikale ategeera na gavumenti etegeera esobola kuba mukazi oyo nemuta batitiizi Bobweni agamba betutya bebasinga tutya eyakubye omukazi oyo n'amurepinga mutiitiizi kyobolo yamutadde agende mu bantu akuyetinga fear kubanga ye yasinga tutya kyembasaba pak mu abakyalo babawala abali eyo yambala jiniyo kwoteboti ogambe we need change period bagita kiri ekibadde kyebakoze okubamalamu amaanyi
nagamba doctor nze ate nkiddamu omuntu yenna wano Uganda waliwo generation y'abantu abasobola okuleeta change webali naye waliwo abantu abeefudde ebikwa ebiteega bo bennyini biteega befudde ebikwa ebiteega mwe kino kye bakoze omukyala bamuleete mu mawulire babakange mukiteeka emabbali yambala guma kubanga eyakikoze ayagala kuleetinga feya muggwe kakati gwemanya kyabadde muyimirire naye mututume gyali mukoleki naye muddamu naddala kati mu abantu ab'ebweru abali mu America baliwa ezo zembase zemulumba kikulu nnyo kyobola kati batandise bagala kuteeka Bobi Wine mutayako misango bwe yayogera mugundi mu UN byayogera byali bakikyagifumbba enanga acha practice nga bamuyite ate na bali omusi yatugambye enanga be professional oli kumpi kuitolanya omulambo gwolanya guje gwe statement kati sofa katugende ku butwa ateko butwa obo mcha wedwali lerubo okatuwa edakika dala abiri kale edakika ngazi tuko nange newunyiza kale ekidako banange mutusasira producer batwalaganya emisinde tulina Tony, how do you see our submission? Mabasigala temutuddamu. How do you feel my English? You know, that's why I wanted you man to continue speaking English because the whole world is listening to you. People thought I can't speak any statement in English. Please, man, you in the vibe. English, eh? Really? Push it. I get it. You get it, man. Alright, the next nation at the Are you serious? Tetwase my serious. Oh, now the next one. Yes, president, you got presidential good. Yange bazalawa. Bobi yange olaba spelling. Atenda ya tulabanga asemba. No spelling. You are joking. Candidates. President, nenga waliwo presidential advisor kyamulemo. Ye nyini mbe presidential advisor. Kuandika. Naye no president ono ye tali. For soldier. Yawandise presidential candidate. Our next mention of the day is that antidote force antidote wana Gwanga ne Anita Monge bachogeddeko banange tuddawa sagala no Dr. Kanso Enkulu na mawuli soko sikaga na mawuli abantu bagalaba nyo bagalaba ndagawo bagalaba mulabe ekyo musoma kyuseko neno Bacha bulungi. Geno buys antidote tablets. Aha. Kakati. Observe ono kamutunda akyali ne ku street afuluma buli lwakusatu. Yafuluma enaku z'omwezi iyi woje ntunudde. Enaku z'omwezi nga 2 April enaku z'omwezi nga 2. Ya? Kakati. Ono kamalu mubala. Geno enyini omanyi waliwo jena ate nnyo okufa kansoke mukulage oyo atyo mulagire bali oyo jena ate okufa nange jena ate okufa yajja ku National Theatre mumulabye sagala mwekwala mulaba dindako waliwo akasanyusiza wano waliwo atubuuzizza amataala ga sente mmeka gagula essaawa zino bannanga amataala ettaala erimu wagamba efuulu ettaala erimu yamatwala Etale elimu ya mitwala 5 bamwita Tia Quest. Etale elimu ya mitwala 5 Etale ya matala 3. Left. Neweka babiri. Waguru. Neweka babiri. Kale. Twetaga banani. Tuli wano research tugana okutandika nga bukyali waliwo technical problem. Twetaga matala 2. Elimu eriri fulu ne stand zaalyo ya mitwalo 5 limu. Neddala 5 mu bufunze amataala 2 miliyoni 1.10 twetaagira ddala amataala era enasobola oddituwa ngenda kuwanga nkusindikira enamba yange eri ku mobile money obenga otuyambira ddala yani we bamuyita batya ono muyita Tia enjabbawe enamba Tia kosa gambe Dr. amataala ga sente mmeka ge mwagala gemwayogerako
Gamia nemo mitwala 3. Batugali agana mweta anti no labayo elimu ya mitwala 5 nedda ya mitwala 5 milioni 1 mitwalo 10 bonna matala abiri ye milioni 1 mitwalo 10 bamitani erinya tiye banange tiye nembala labalinga tiye mutuyambe mutugulie ku matala no problem Nteja tugambiye ambassador wa Flashlight ne Kaye Wisdom official wana mukati now nyine chinchenja kalo bagamba genda maso musajja atwadde dakika abiri ku doctor agenda tugoba wano obutwa buli mu Uganda buletedde minister Mulamba Amongi okuwanga takyalya mmere eno gye bamuleeteranga minister kati nabo bagenda bwayise gye baliire emmere yagenze mu katale n'atuula bw'ati n'alya emmere gwe eno gundi eraba bulungi okay kakati njisoma nange wano n'alya bulungi emmere obutwa buli mu Uganda Archbishop Semwogerere yagambye bw'ati akantu kano kansisezza Archbishop yagambye Semwogere bannange bya luzungu biri wano mobizaavo jamugula aline kunet yagambye nti ye bukyafuka Archbishop bamugana okulya ebintu ebimu bamugana okulya bamugana okwata ku bintu ebimu atambula mu mbeera ya busibe naye agikooye Bishop naye kye yeewuunya be bantu be bagana okwogera ku butu obuli e Uganda waliwo ono jeno mujja kulobuzaava mu mutegere yeki yakoze yagenze Nairobi nafunayo munne namuwa antidote era kati abantu batambula ne antidote mukoti bw'aba alidde wantu omutima nagunga olidde katwa oba ng'ali mu State House ng'ajjako antidote ka op ng'atambula antidote nagamba dokita bano bakyali beekyanga bagamba mbu twalwana eriweera tuli bajjeno naye batya okufa waliwo omusajja gwolabira ddala nga mbutuufu yatuuka myaka gye egy'okufa naye ali mu kulwana bulwanyi atambula bwati bo bennyini dokita ojjuka kye nagamba nti Katonda nga yakyayo obukulembeze abateerawo embeera bonnyini ne batandika okwetta biringa byanabyambizi wetumentala era byanabyayo bwaba guno omwaka n'ogujja ogenda kulabayo emirambo gy'otasuubira anti kati kasita omuntu alemera mu bukulembeze wabula ekyembi abasajja buno baagala kufa babeeko n'emirambo egimu gye bafudde nagyo kyekyembi era njagala basaba nti naffe mutufuneyo ku antidooti tutambule naye nga otena kutuwa mataala badutuwa antidote nabo tufune antidote nalaba kigule ng'atambula namakere gaga nywa ebisirinza buli lunaku ku makya mirundi yagamba yanywa ebisirinza buli lunaku antidote banekamba bulire because first of all we need a new generation naye kyengenda bagamba obutwa gye buli Bobi Wine weerinde obutwa kino nkiddamu Bobi Wine nagamba buli wotambula ku mufu oba mu ekereziya tambula n'akazindaalo ko nkiddamu Bobi Wine weerinde obutwa nakuba ekintu kiri waliwo abantu abamu ab'NRM bano abaasama naye nekaze erina amabeere g'amakutiya lyaligamba mbuligenda gendwa Bobi Wine lyetonde abo benyini beerinde bonyini babayisaamu obutwa bwatuuka bwati n'akuwaginga Bobi Wine abantu bwe bali mu bamalawo naawe weerinde obutwa bagenda basobola okuyitamu eri ekkazi ery'amabeere agalinga amakutiya ne lituuka ali ne lyefukamiza ne likugwa mu kafuba obwo butwa muganda w'omukulembeze wa North Korea baali bagenda omutta ku airport ya Malaysia omuwala yamusibula busibuzi bwati oli n'akyuka kajjambu oba nange abasajja bakola obutwa awo waali obutwa Bobi Wine muba edi mutwe mutandike n'omukugira abaagala omubuuzaako bayimirira distance oli waleeta engalo mukugire mugamba corona oba Bobi Wine wamala okukwata mu ngalo ezo edi mutwe tambula ne antidote y'engalo ng'omufuuyira bwatu kubanga singa akwata bwati ne yeekwata ku liiso agenze obuto waliwo ayadisi gwe baabuwa talina maaso yali alaba mumumanyi ow'NRM yajja n'akwata ku luggi nga bafuuyiddeko nga giringa minyira
naga driver emotoka wajozeza ati wewe kwata amaaso gagenda yatuka nalaba TV bwati Bobi Wine werinde obutwa kubanga wana abasajja first of all oganye ogulibwa balese bigamba nti nno bakuwa central project biganye okutundibwa balese buno buchali obukogerebwa biganye you were threat to their presidential monarch jengendo banyo yankondoza kusande monarch ya kusande naye changa tugenda mchwa kumachao sawa 3 tugenda kumulimba kati Bobi Wine wegendereza obutwa kino kigenderamu necha omusinge mumbere wesire kabaka w'abantu bekasese kabaka owabwerwenzururu omusinga bamwite omusinga wana abategera yaba kabaka omusinga wa Rwenzururu bwe bayita wesire omumbere mbasaba kubanga kyensoro okwogera basoro okukyesi bakone bankwata buli muntu yenna ayagala obwerwenzururu obwakabaka bwa Rwenzururu musabe saba nnyo tu noonya engeri gye muwagiramu obwakabaka oyo kubanga yeetaaga obuyambi bwo nga saala n'obujjanjabi nayogera ku kintu kya kabaka wa Buganda era nasajja singa zaali ensenzo okumujjanjaza mu Israeli ne Germany buli muntu ali eyo omukulu oyo owa Rwenzururu bamusiba n'amala n'emyaka oba 2 n'amusibidde mu Kampala ne bamala ne bamutanadda ne bamukkiriza okudda mu bwakabaka bwe y'omu ku bakabaka abali wano ayimirira bwati n'atanyenyezebwa omanyi dokita otyanga omuntu nga wadde talina ssente naye ng'asobola okuyimira ku kituufu ng'ali contented abo batono nnyo mu Uganda Kaye Wisdom sirina era abantu abamu bamanyi nti nyina bingi bajjanga naye Kaye Wisdom weyagala bannange obubeereeyo obubeera wa tetukula mu kusabiriza contentment. It's very important. Contentment eyo akatono akaliwo kenja kati kino kisimbako yenna asobola okutuukirira obwakabaka bwa Rwenzururu mbakunga mwenna gye muli yeetaaga obuyambi yeetaaga obuyambi bwammwe obuyambi obw'essente ekyokubiri oyo omusinga bwe baali bamwabidde mu kooti abantu abava ekasese abalamuzi alimini balooya abasinga nali mbamanyi waliwo David gwemmanyi baani abava beekolamu omulimu omuweerereza ne ku bwereere era namanyi ebintu bingi nnyo ne bye baali bamugamba okukkiriza oyo omusinga bamugamba wabikkiriza bamusonyiwa n'agaana era balooya kyabakutula nnyo mbadde mbasaba mwenna abantu abava ekasese n'abaagaliza abantu abayimirira ku lw'enkyukakyuka munoonye engeri gye mutuukirira katikkiro wa obwakabaka oba obusinga obwa Rwenzururu njagala saagala kigenda wala kubanga mbamanyi abampuliza bajja kukyekwasa nekyo njagala obbagamba yeetaaga essaala yammwe simanyi oba bakikkiriza nti asobola okuva waali ne bamutwalako nze nsibiriza emmanyi German oba Isirayiri ekyo kansooka nkikomyawo mbeegayiridde mwenna ng'oli eyo nkunga abantu mwenna abaagala obusinga bwa Rwenzururu na mwenna no tekikwetagisa kubanga ova kasese engeri gye busolo butuukako anyhow kubanga ye kabaka gwemmanyi eyayimirirawo ng'ayogedde ebintu n'ayimirira nga tabivuddeeko era aligenda mu byafaayo nti ye teyalwana n'abazungu naye yalwanyisa enfuga embi asobola okuba nga teyali mwanga naye nga ye abantu bwe batyo singa temubalaga laavu kitegeeza mugenda kumalamu amaanyi bakaye Wisdom kyova olaba kiringa nze bantu bangi batambula bwe bati ne babagamba Kaye Wisdom tomukola ki actually doctor omanyi lwaki nkugamba nkyogera wano ne ngamba mbamanyi munjagala naye nenfuna abantu 10 nga buli omu ankubiraga tukwagala nnyo genda mu maaso kiteekeko data genda mu maaso
obatu so kitekako data soko kireke soko leko kuba simu eyo kitekako data kubanga singa sigambe na tunayimirirawo tutya kati omukulu agambye amataala twetaaga kubanga gundi tuzikola kiro tubanyonyole Uganda nga jedda sekyo tone tubanyonyole etaala erimu lya mtosi manya 5 nedda watufuna 2 tuba tuli mu kintu muyigoyimirira n'abantu ekyobwakabaka bw'enzururu saagala kigenda dipa pasi nga kigenda dipa waliwo abeetegese okunkwata bakugamba okumamu omu kyenjagala okubanyonyola mbagamba kuyimirira na bwakabaka bw'enzururu in terms of kusaba na finance saagala bajja wano bayekwasa nakumyemu abantu omuliro yalwadde ki musujja kale oba senyiga yalwadde senyiga waliwo twagala kusibula bantu tona enkya omulamu oguliwo ngenda kujja wano balaga bannaddiini nga baggwamu eddiini ne bayimiriddewo mu kulimba era eddiini nga gye bayimiriddeko okulimba enkya sawumu wengenda obyogera batulinde essaawa 3 ez'okumakya ate tulinda sawumu tetulinda okusaala nanti kakati bwe tulinda okusaala tugenda kukolako nemiru negamba bamuwadde obutwa mirundi agenda kubayo saa mmeka agenda kubayo saa 8 ffe tutandika 12 abuzabuza oyo genda 8 akugula sawa oba naye ngende ntuule wanaaba bwanaata natandika nsangewo naye teriyo beenaalemu nnyo nti bali muzi birthday njagala nti kwogera naku birthday saga waliwo bisaati ayimiridde bwati mbu Bobi Wine tumwaniriza okuyimba alimba kimutuddemu basombye obunyarwanda bonna okuva Rwanda wa bonna mbu bwero bunyirira bujje mbu bujjali cricket ekyo buli agenda gobawa sente ennyonyi neva ku lwaniwe ennyonyi yabadde etisse ennyo neva ku lwaniwe naye kituuka mbuze bali tunatera okumaliriza mu oba obadde beegomba kukwata mu bisambe byabuwala baleeta bwana wano bugenda ku cricket oval obadde ki era cricket oval bali mu kusomba bwana kuva eyo kuyingira wano babipankisiza hoteri babatwala cricket oval mbwe ekivulu kikole ki kikwatule ogenda bwona omulisa bwoti ogenda kulanga bonna si banne Uganda obujjako abakuba ebyuma ebasasudde otegedde gwe ekiri wano n'ennyonyi kati nkugali ziva ku lwaniwe zijjuddeko bweziti babajja eri mubakojja babaleeta bajja mu kivulu bwe bali mubagamba nze njagala ndowooza kisimbe omanyi nze sina problem na Muhoozi era nze mugamba which time sawa 3 babuuza sooka teekawo bantu sawa 3 bali buuza enkya sawa meka kale bagambe zobagamba bwe muba temutwala essaawa 3 tugenda kubeerawo essaawa z'olweggulo mujja kunkimaano ngende ndabeko ne muzeeyi mirundi senior muzeeyi mirundi senior mubuuzeeko koleko ku programu ng'ali wali ng'ali mu kusika kifi bamwadde obutwa ali kasaba ayise oyo mu bya Muhoozi gye bagenda omuweera obutwa era ne mu nkime wano ngende mubuuze nako muteeko live nga ndi awo sikyekyo mu nkime muteekeko okay so n'olwensonga eyo eddwaliro ly'erubowa omusajja oli atugoba dakiika 5 eddwaliro ly'olubowa ekisooka kyenjagala bagamba oyo omukyala omuyitale gwe baleeta wano bagwayita Entegeka gwe baleeta wano gwe mwalaba baawa eddwaliro ly'erubowa basooka nabamu $1 million $348 million na kati yakomyewo mu financial yeddako asaba $319 million million Uganda asimu na Uganda $1 million million billion ndoza almost $2 billion za Uganda nkyayalo nedda billion emwe yabali gitayimuzinga emirundi 3 mwezi kakati buliriza kino ekintu kyengaga okugamba bana Uganda kiri kintu kimu obubbi bwa Uganda bwakyuka NRM kyesigadde okukola egenda kosa propaganda bwe bulimba ne sente to buy people n'obulimba zino sente zamuwulira nti bawo oyo omukazi osimba amalwaliro actually tebamuwa kuzimba amalwaliro era kitagazimbangako mukyala musubuzi wa Entebbe furniture wabula balaga nti bamuwadde $1 million 3.5 ye ayagala konjawulo ye yagende kyova atazimbanga ddwaliro kubanga ye teyabagamba nko kuzimba ddwaliro kubanga kampuni ye tezimba amalwaliro kampuni ye esubula furniture bamulese mu kofi nja kunyonyola kiwandike kofi
kofi kitegeeza ki Museveni okuwa kofi omuntu omu oba oyo muyitale mbalage Uganda engeri gye bagitemyetemyemu okwavuwaza abantu ne lwaki bakikoze bwe bati eddwaliro ly'Elubowa terigenda kubaawo 1 ettaka eryo lya Bwakabaka Museveni yali akibalina NRM 2 omukazi takola mu kuzimba amalwaliro wadde kugula mwanyi 3 bamubbiramu bubbizi kyova olaba endagaano gye yakoze eya kofi labayo yagikoze between government ya Uganda naye ye teyasayininze nga witness wali ekirabyeko ate nga oli investor anti mugezi yagambye nze ezo sente si zange musobola okunyikima ekitali yasayininze nga witness kampuni ya Vinci ye mukusayininga balese muna Uganda matovu ye yasayininze nga witness kampuni ye ey'omuyitale gye bayita Vinci gye bakoze nakyo agreement ne government ya Uganda omukazi teyasayininze kubanga okola agreement between you and me go signing and signing ewali amanya gati yasayininze no witness ani company yasayininze company ani yasayininze company secretary matovu yasayininze Uganda bamubiramu bubbizi era ngenda banyonyola obubbi obuli wano kubanga President Museveni NRM beetaaga ssente nnyingi nnyo kati okuyimirizaawo obulimba era kyova olaba kiri kye bayita presidential monarchy era kikunyonyola nga nsinza ku mwana w'Olanya lwaki Museveni yawagidde omwana w'Olanya ayina kyazimba kyagala okuyingiza mu bantu ba bulijjo tiwaanaatuuka okuleeta omwana kibe nga mwakimanyiira naye nange kandajane omuntu omwangulire power bank kubamba goba lwa muliro jangu wano ate nze ngana bane katwalize omuntu jinyiri ojogerera omuntu omwaguleyo ka banange ebizi ennaku gye tulina nnyingi nnyo goba lwa muliro ono atugoba lwa muliro talina power bank tetulina mataala bw'oba olina power bank ng'eriyo kumenya bane tukubireko essimu tubeere ne power bank otherwise enamba nge ya Airtel bunaku jemba teriiko enamba eriko kanjibawe nganjibawa njagala obbajukiza bw'oba olina oyagala gula ploti nga osobola ogisasulako ekitundu n'ozimba n'omalayo ng'omaze ozimba ogenda mu Paradise Real Estate basangi bakajjansi bakufunya ploti n'ogula n'osasulako ekitundu nga wozimba ate Balwazi Investment basimba miti miliyoni zo 3 zobawa bo ne bakusimbira emiti between 25 ku 13 ettaka eno bali kufunira okumala emyaka 7 nga basimbyeko emiti okumala omwaka mulamba ne bagirabira ne bakuwa ekibira kyo ekibira ekyo n'okitema emyaka 2 ettaka liba liryo n'ogamba dizimbako kasita emyaka giggwayo egyo 7 ng'ettaka ly'abandi olibaddiza no problem agikabogoza twagamba yeye kasobola okulombereddwa n'oba fiiti nnyo kankuwa enamba eno mwabanoonya muzina ennaku nga temundaba musobola okuwako eno enamba direct tenagenda ku WhatsApp eri 0773 49 439 0773 49 40 39 okiba kya emergency. Thank you and bye bye. Okay, nga tukulozinga program fano kolwaliro. Thank you so much everyone abadde ku on this live show. Walugesi go kutumira ko ita Serunjoji agambi ambassador weno channel. Okay, ono bamuita abuziza. We appreciate your effort Kaye, thank you so much. Tiara Quest okay, ono yatugambe debya matala webale nnyo agamba aja kutukubirako maasawo. Is a mother right now Uganda's motto egamba for God and my stomach. Kale Sala ogenda nagamba Uganda is bleeding. Nagamba Kaye big up. Onagamba Kaye the best. Sala Kaye you are our papa. Webale nnyo mwebale ddala. So because the comments zo kazi nentono abamatala mwebale nnyo tugalinze nebisigadde omukama mulungi mbatumidde kunyo naddala momo awamu ne Sarah.